nga bannayuganda bali mu keetalo k'akalulu k'omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti b'abamyuka b'omukulembeze w'ekibiina ki Nuupu okwali ow'obugwanjuba Jolly Tukamushaba n'ow'omu bukiikakkono Lina Zedriga bali mu buwambe. Nga bannakibiina kyabwe n'ab'eŋŋanda batandise okubanoonya waliwo akatambi akalabikira ku mikutu gimugattabantu ono ng'atwalibwa ab'ebyokwerinda wadde nga banenfunda nnyingi bazze babyegaana. Ng'okulonda kuwedde abakulu mu kibiina baasalawo okuddukira mu kkooti ekaka ab'ebyokwerinda okuleeta abantu baabwe nga balamu oba bafu ekimanyiddwa nga habeas corpus. Kati olwaleero bano baleeteddwa mu kkooti ez'enjawulo okuggulwako emisango. Jolly Tukamushaba okusinziira ku bannakibiina kye bafunye amawulire nti agenda kuleetebwa mu kkooti wadde nga kyabadde kikeerezi era ng'onaasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Deriki Byamugisha owa kkooti enteekabaale. Inciting NUP supporters to make violence on the NRM supporters. That's what the charge sheet says. But I believe they will not even show up in court. Ono asindikiddwa ku alimanda mu kkomera ly'Endolwa. Ssentebe w'ekibiina ki Nuupu e Kabale gy'amusanze n'ayogerako naye ku ebyo ebyamutuusibwako ne gy'abadde akuumirwa. The face was covered. She was not talking to anyone. And it is today when she started seeing the world. Ono era amutegeezezza ng'ab'ebyokwerinda abaamuwamba bwe baamutwalako ensimbi obukadde 5 ezaali ez'okuwa abaali bagenda okukuuma akalulu aka pulezidenti waabwe. Says she was picked from a hotel in Muhanga, Musiga district. Ono waakukomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Mu ngeri y'emu ne Lina Zedriga nga naye mumyuka wa pulezidenti wa Nuupu atwaliddwa mu kkooti eggulu naye naggulwako gwa kukuma muliro mu bantu. Amanya gange bampita Dr. Zedriga Lina Nancha Netiro Mambo muzukulu wa Gabunga. Omulamuzi naye amusindise ku alimanda okutuuka nga 17 omwezi guno. To deliver a new Uganda as a commitment. Ate wano mu Kampala, John Mary Sebuufu amyuka akulira ebyokulonda mu Buganda naye aleeteddwa mu kkooti e Nakawa ekubiriziddwa omulamuzi Sanura Namboozo. Ono naye agguddwako emisango egy'okukuma omuliro mu bantu mu bitundu by'Empigi, Mukono ne Masaka wabula ng'emisango gyonna agyegaanye. Omuwaabi wa gavumenti Mahatma Odongo asabye omulamuzi omusango gw'ono gwongezebweyo nga bwe bakyakuŋŋaanya obujulizi obumuluma. I will reiterate that inquiries are still ongoing and we are praying that this matter be adjourned. Sebuufu ayogedde engeri gye yawambibwamu ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde n'atuuka n'okukuumibwa mu kifo ekitamanyiddwa. Wambibwa nga 14 Januari bannamagye aba SFC vakajjo k'ebyokulonda Enkinda baali bannamagye nga babadde ebyambalo by'amagye nga basukka 8 n'embiikibwa ku maaso. I was blindfolded. Okutuusa lwe bantuusa irategere oluvannyuma nti safe house era baasiyeyo ku makyagaleero era nga bandisse tebateeka ku Kinjalo Police Station. Bannamateeka ba Sebuufu basabye omulamuzi okugoba omusango guno kuba yakwatibwa mu ngeri emenya amateeka ate nga ne gy'abadde akuumirwa temanyiddwa ne basussa ne mu ssaawa 48 ezirambikibwa mu ssemateeka okuleeta omuntu mu kkooti. Tekibeerako kooda okukkiriza oba okugaana ddembe ly'okusaba. Kkooti kyeyina kukkiriza oba okugaana okusabako. Naye leero omulamuzi akitumazeeko n'atugamba abadde alina okusooka asalewo oba atukkiriza tusabe beyiri oba agaana kusaba ki beyiri. Sebuufu omulamuzi amusindise ku alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Omuntu eyazza emisango Mpigi ne Masaka teyandibadde wano Kampala mu kkooti e Nakawa.
ekyo kimu tusobola okikyalenjinga mu mateeka. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.